nze nawako muwala transport omutwalo mulamba nga sinina na za kulya kantini na nga yansu ibize sineguru yangamba madubala ebisapinyo bibyo gwe buli kimu ate nga mugezi ngamaze kugamba nti gwe sapinyoski nga ngambye eze sapinezi oli omwana nga akyusa empale anko nakomanga kulaba ku mpale yokka naye nga ekikwatagana ne muwogola twala zomba bumya michikini ani yalidde enkoko yange tebiriiwo kyogamba yali takukkiriza kukwata ku Sachiwallo nga akoma kuŋŋamba kale nnyolaamu mu kiwato nga nnyola nga ŋŋamba madubala nzini jangu tugende eno tuzinemu ne mugamba naye okuzina ku ngulu kuno lwaki tetuzinira ddala paka mitiyana ne tuvaayo ne tudda ebwayiise ne tusenga ebwayiise yali agala kano ka Chiki Baibonte abalimba ne mugamba oba olina okweyagala madubala mwana naye kati yankube emabegakaawo ng'amaze okulaba ndi muntu mulala nnyo yamala nankubira essimu ne mukunkubira nga sapatu oba ze yali atadde ku mabeere oba gaali mabeere saabitegeera ne mugamba kati wali weereega ki did you know me whom are you omusajja wa booda yamukalakatamu abaana 10 alinga akunkumula embwa basajja bajooga abaana b'abantu abantu abali mu bikomera nga ffe tuli eno tetulina na kikomera kati ate be bali katondo tulina abawala be batugobangako omwana ne bagamba ne kati abo bali mu future kyabo be mwesibakaabo nze waliwo omuzadde yagamba muwala we nze waliwo omuzadde yagamba muwala we nga mpulira nga tuli ku mukolo weesibye kwaka akavubuka kaagalako waabwe banaku simanyi kyebagenda kuyamba naye mukwano we nkugamba omusajja gwe yamufumbirwa ate nga musajja musiraamu omuwala yafumbirwa omutamivu omunywi w'omwenge agwa ne mu bbaala namutunuulira bwenti ne ŋŋamba ya labbi ndaba we yalekayo future husband yalekawo future hazibo n'agenda aguluba ne future problem kale nkugambye kati mbuuza Sezaala ne mubuuza naye Sezaala mu kika kyo wanyima muwalawo naye ani yali alinnyeeko ku nnyonyi mu kika kyewammwe wamubuuza kibuuzo kituufu nti ku mwenna ani yali alabe kumpa abaana ani yali alabe kumpa abaana nze ennyonyi nazifuula bugaali nzeyitira mpa abaana segera madubala kyatato mpadde akabuuzo akatuufu kennyini nze nkugamba liyalite kuba nze ndi riyo paso nze muntu ali riyo nze nakwanako omuwala ne mugamba nkwagala nnyo mukwano omwana ŋŋamba nze sagaladde okubeera mukwano gwo nepulira nga nfudde nnyo kubanga tinalowooza yandinkwese mu mikwano osanga maaso asobola okutendebalirwa n'agamba naye omanyi okitegeera naye oli yaŋŋambirawo gweoyagala nnomberewo naye nze seegomba nakuba mukwano gwo kati ndi eno mu zefuwako mubeeramu okusoomozebwa kati obanga olina obulamu obunafu byebyowulya tigundi yeetuze
kubanga amazima okwegomba omuntu nga gofiiringa nti amazima amasanyalaze go gakubira kwoyo wegatakwatagana n'oyo ebisigadde kawaani. Kati ennaku zino nkwanibwa bukwanyibwa sikyatawaanya malusu gange bakwana mukwanyi ne luli n'okwana n'oteekamu n'essente ne bakusuubiza okujja mu mmwanyi n'ogumba mu mmwanyi embwa ne zikuboggolera olinga omubbi. Nange nze nayagala omwana oli ng'amazima nfiiringa nsobola omumazaayo nga nfiiringa nenkwata nkutiya y'essente annyuka naye ng'omwana ndaga naye munange oluusi Katonda aba alina kyakuwonya, aba alina kyakutaasa akugobako abawala balunkupe daba waakuleetera omwana twakuwa surprise. Nze kugambe laavu gye ndimu kati muganda wange emwerabiza ebintu bingi nnyo. Nayimba n'akayimba she was looking so pretty naye nga yagala bya right now katikati she don't say jigijigi kyokka nga gamba njagala everyday katikati she was looking so naye nga yagala bya right now katikati she don't want me say kyokka nga gamba njagala everyday namusanga yangamba yogerako nange nemugamba sijja kwogerako naawe nemukwano mama kyenkusaba naawe nemugamba tonsaba kintu naawe emukwano wakiriryako naawe nemugamba naze nzikuse naawe naŋŋamba wakiriyogera nange nemugamba nayogera dda naawe. Nali ngezaako kukomyawo sitori nti kati omwana oyo mukwano gwange nyina kuzina yafuna kyaliwe ne bazaala abaana naye kati oluusi afuna okusomoozebwa bambi olumu nanteekako nga nange ninawo obusobozi awo bwe ninawo kiro ekyemabega kikikomyawo nze muyamba buyambi mu mbeera tamu abakola ki naye nekinzijukizaamu kiri ngamba nti kale mwana enkugambye nze nabeeranga awo neneegomba omuwala nga buli watambula bwati atambulira mu mutima. Kakunyumize esegera waliwo omuwali yalingamukwano okimanyi buli wotambula omutima gwange gudda kibaliga gwewunzika guti ne gubanga ogubawunsinga oguva mu kkubo naŋŋamba naawe leka woyima otabuka nemugamba naye naawe mbalaamu ku magezi saatondebwa kubonaabona bwenti omanyi bwombonyaabonya ekikazi nekikubeeza mu mmwanyi nekikulimba ensi neggulu n'oteekamu ssente z'opakasiriza twavaanga ku ssomero nga tuddayo tupakasa ekawungeezi omukazi yakusaba obudengo paani omukazi yakusaba kasente nga naawe kenyini twezirina naye ng'okanyaki mugamba gutofaayo ekyo kiwedde tudde ku kirala naye kati sebo abakulumya wabateeka wali kati sebo weeyagala wafunayo kanywa ntosiki alla nina omwana tujyankola ayina nyaasi nina omwana ayina ebbeere alinamu kasente naye gwomanye eyo layifu naye lulinze nakaayanangabagamba ayinamu ate kati weeyagale kasitaba nga ayina nyaasi ayinamu ku ccolo weeyagale kati nze njoya bwoya nninga wa lubuto olimba naawe madubala njoya bwoya neŋŋamba kati mami mpuliranga neetaaga okunywa kajwisi olimba latiifawo yuuyo muleeta ali mu kuseka bwe nabalese ku live eggulo kyoba omanya mwana wa taata kati njoya bwoya wafunayo kanywa ntosiki ennaku zino weeyagala neeyagala luli nabeeranga kasabbuuni anti ko tekasaba transport tekasaba za bizigo tekasaba za nviiri
tekasaba lenti tekasaba mama mulwadde kano kekadde nemaleko egguga taata weeyagale kubanga naye nyamba tolumya abaana b'abaani amaziga agali ku social media wano ogamanyi muganda wange era nze simanyi nsaba Allah ansonyiwe okulungi wasazza musango n'okubeera kyendi nabonaabona nnyo ebiseera ebyo toyagala kukodowalira bulungi bwo ndi mukodo kuba nabo bakodowalanga ndi mukodo biseera ebyo nabonaabonanga nenfukamira laavu yedda ng'ofukamira ebiseera ebyo nga balasita babonaabona okinywamu ebiseera ebyo kati ntuula mugamba ne madamu akatunda ng'okaleetedde ng'oli bwereere madamu yali yeesaza obwambalo madamu yeesala kano mubumpimpi yali asabudde nangamba gwenywa naawe bwetuti bwe tubeera kale nze nagendako e Kampala siri wa kyalo nnyo naye nga ali bitya ng'ayina akatungulu emabega mu Luganda tukiyite ebisippino ng'ayina ebisippino byayawula naye nga ne bw'obeera ggwe kingi osooka n'otunula n'akatunda oyinza obutakamalawo kyogamba madamu yali ayina batuula ng'etuula madamu ng'ayina ennywanto ng'eringa kedo etannava ku muti engamba naye madamu kwolwo madamu oyo baali bamuyita Namazzi yali mukyala nga yeddira baba bankima fumita emboozi kati naye madamu munange wano mukumpa akatunda kumba oluggi yalulookinga okyali mu mpale nze nkyali mu mpale omanyi White Star Premium Detergent kuva dda nga ngimasaginga nga njiwa ekitiibwa era nga muwogo ye mbakakasa newe nali mu ssomero ng'abaana mbakakasa nti muwogo ye namulima ewaffe naawera oyo muwogo noli muwoomu nga muwoomu bulungi era nga buli alozaako bwe mba muleetedde mu package ku ssomero ng'agamba abaalaala naye aba muwogo abaalaala abeera atya naye ng'ekigambo muwogo omanyi kwe kyava muwogo baalinga bagereesa nga buli omu alondako kati emiwogo gyali mingi naye waaliwo omusajja yayina omuwogo kingi guli omuwogo gwali muka ne bagamba oyo muwogo kati kwe kyava ne bagutuuma muwogo kati ate ne kiva mu muwogo ne bagamba muwoomu madubala kugambye era nagambye muwogo nina omutwalako mu nsi z'ebweru muwogo wange awooma owange ensigo wagijjawa ye Brazil ensigo ye Masaka kyova olaba Masaka yeeyawudde ku Uganda tetuli ba bulijjo Masaka yakoze atya yeeyawudde ku Uganda kati twakoze ensi eyaffe nga ba smart wire smart lukebe kisegera
Aha, kati nze nkulira ekibiina ky'abali abaana be bayogerako mbumulira b'abaana balunkupe Kafenyere Bugga lyalya bisi naye nga si ba bulijjo. Lwaki tewamukuba? Nali mukuba Muzeina lwaki tewamudduka? Nali lwaki tewabiraba? Kayimba ako kanyumiranga bwennaaka lwaki tewamukuba? Nali mukuba ate n'asituka. Lwaki tewamukuba ng'asituse? Nali mukuba n'atandika ate teyatandikirawo. Ayi sebo abaana kati bali basoma birala nnyo basoma. Ekyali awo nga tuleeta obulabirwamu ku ssomero era nga nze okulekayo akalabirwamu ewaka ndekayo peeni. Akakulula Ebiseera ebyo banna. Ebiseera ebyo banna. nga akakulula kano akalina akalabirwamu akalawundi. Akalinga akakulula bwe kati nga kazza mu maaso n'emabega. Nkugambye Nga sikaleka era mu mpale kabeeramu. babagambanga nti bino ebiyigo by'abawala biri by'abalenzi. Munnange nga by'abawala nyenze natuuka n'ekiseera n'endaba maadamu ng'ajja mu kirima n'agenda okulongoosa. Nkuwulira mwana wa taata. Naye nga wanyumye nnyo mu DP. Waayi ky'obamanya ndi mu Kiruvibe nga omanyi. Ndimu wano mu nze. Wewe mirembe mwana wa maama teri agenda gikuwa. Bulamu bunyuma nga weewummuzaamuko. Ensi n'ogirengera bulengezi nga si yeekulengera. Ebiseera ebyo nga abantu bali eno Kampala bali ku KFC nga ffe tuli eri ku Mujanjalo, Doodo, entula ng'okufuna entula ne Doodo. Naye ng'ojjukira nti ku bijanjaalo ebyo baakulemerangako onywa amazzi gaabyo. Nga batukubiriza okunywa amazzi kuba amazzi mbu gaalingamu ekigimusa. Gazaamu omusaayi gakola gatya? Yali nsasagge boyi. Nange nakizuula luvannyuma nti amazzi ago gaabangamu ebigimusa kubanga buli we naganywanga nga nange njimuka bugimusa nga n'emiwogo gy'ensimba gigimuka bugimusa. Eŋŋamba Yagamba buli wanywanga ng'ebirungo kyekyo. Lwakuba navaayo nga sepulingi ze nkozesa zitandise okulegeya nanti nga buli weesimba omuwogo gubala bubazi. Wavaayo bakutumisa ababaza? Navaayo batumye mwami Bisapinyo nga bw'okitegeera nga nze era ku kyalo kwonna nga bayita mwalabyeko mukulu Bisapinyo mwamulabyeko ng'ayitako wano. Kitegeera nga yenze ku kyalo okwo kwonna nga nze mukulu Bisapinyo era nga buli mpita mwami Bisa naye ekyamalangamu amaanyi nga bakazi bokka be bampitamu. Tebakuloopako wa maamawo nti omuvubuka wammwe oyo ku bawala baffe. Awe bandoopanga ewa maama nga maama ŋŋamba ng'abagamba taata we yali muzinyi nanti nga taata mbu yazinanga naye yazimuzinyi ku ssomero. Segera nga bagamba taata we yali muzinyi n'amubuuza maama nayigirawo okuzina
nga bwe bamubuuza abaddamu bw'atyo. Ebiseera ebyo nga tugira obuseekende nga kwe tubalira. Ng'ebibiina byakumaala buli omuleeta amasa ku Friday ne mumaala ne mukomawo ku Monday kwe gambaga ka seminti kaatudde bulungi. Blackboard ya black. Nga blackboard ya black oba ofuna. Mwakozesanga amalagala. N'olusenke lw'amanda. Allah, amalagala twaleetanga ne tuleeta ebisiriiza ne tumaala olubaawo ne tumaala n'obusa wansi tugenda okomawo ng'ekibiina kiri gundi nga ku Lwokusatu buli muntu alina envunza mu kigere. Ogenda kulozaako personal hygiene baakayitanga batya sanitization criminalization nkuwulira ssebo olunaku olwo balina bwe baluyitanga sanitization personal balina bwe baakayitanga kanneerabidde munansonyiwa baakayitanga kati jjukira ffe bavubuka abaalyanga ffene abaagendanga eyo mu mita ne tulya ffenene kwegambaga ffe bavubuka bakyewaggula ku ssomero okwo naye nga tubeera smart kati nga batulondamu tugende tulondemu abavubuka abakyafu abalina envunza mu bigere abataanaabye bulungi n'abawala abatayoza mpale. Omanye empale z'abawala zaabanga nkambwe kukebera nga ffe batusindika abasomesa nga batusindika ffe tuzikolako lekera kati nga Fatuma kasitona abanga oli mukyafu olina okuneetondera nga wabulayo essaawa nnamba tugende mu sanitization. Segere nojja nongamba dadi kawungezi we tuba tuddayo tugenda kuyitira mu nsiko y'ewagundi. Sagera kati naye mbeera mugumu era gwe bwe nkutuukako omuwala mbanga atakulabye naye nga baaba nange neenyinyala naye nga njagala bisipinio ekigera olw'ensonga y'ebisapinio nabanga mukambwe nnyo. Ankubuuze owaayi kati wakolanga otya mwana? Gwe manyi kye naliko kye nalikaawo muganda wange omuwala asobola okukuba n'olowooza ensi egenda kukoma naye omuwala yankubanga ku ssomero nga manvu nze omuwala yankyojjanya yangamba speak English naawe muwala nampa kaadi kumala wiiki namba